kirabangako era alhamdulillah Allah amukusizza ku kkula lino oba naffe tulituukako naye Allah amugazirize ate amuwe obuwangazi. abasangula kutuuka wano ngenze mu myaka 7 gyenkunuukiriza naye sikirabangako era neebuuza nti omwana ono kino yakikola atya. buli lwembeeraawo ndabye ekintu kino neŋŋamba mu kitundu kyaffe muno disitulikiti Mukono ani yali akikoze era nze ŋŋamba nti Mukama Katonda eyamuwa yalega akyamuwa wabwe ntunuulidde byakoze n'abantu baalina awakaawo banjali kyembadde sisuubira kuba abantu basukka 10 babuliddwa ne batuula naye ebyokulya balidde n'okunywa ne bisimba n'okufuuka kulabikangako wano mu ggwanga bakyalo mukabenene omukolo gwakyewuunyisa era gututambulidde bulungi nnyo tufunye mu buzibu bwonna sebo tewewuunya engeri gyakikozeemu era nkyewuunya kuba byalinga ebyolusaawo naye ng'ate abikakasa. Omukolo gw'embaga n'ogenda okubanjula n'okukola kutya yakakati omusanvu waliwo omwami omu yali mmangawo Kayizi yalina abakyala 7 omukulu bamwita Kyagasa yamusinga ne bannoobo waliwo omwana omu bamwitanga Asati yali Kanjuki yalina abakazi 17 omulala bamwitanga Muwonge yali eno atali Muwonge mugagga naye waliwo Muwonge omwavu yali akoze yakola n'enjana naye yalina abakazi wasembaga myaka agyalina nawasembaga abakazi 9 olunaku lumu kyamaanyi baana kikoleka naye mutegeezidde ebyafaayo naye yaabwe yokwetebya yalipo obwesigwa n'ekima bakyala be bonna nze yaliwo obwesigwa nembaleeta era nze ndabira ddala essanyu ery'amaanyi okusalawo okulegattibwa ne bakyala be Kadaali tekimpeesa essanyu era omukolo guno gwakitiibwa ku kyalo kuno tewali yali agukoze oba mu mwaka guno tewali amuvuganya ebyo bye byange. Smile. Samwana sekimuli. Amazzi gabawo munti mangi kati mukino maama ngaoyogerako ebifaananyi ebya mukadde waffe byavuddeyo ddemugere eriisa birabo era olukubanga ekolaki etambula ewamawulire yeyekwogerera atandisa okukola kimuliisa tulina okulaga ekifaananyi kyaki kya poliisi nti naye eri mukukola ki kuhandolinga nsonga zino oluva wano tugenda kugulaawo n'omukulu wonna akuyeyateekera naye nina byentunudde okusooka emayiregogo balina embaluwa zeetaaga eza poliisi ezasaba sakitali kopisi nzirina kusiima
era olw'amawulire bagenda omukwatira bamuyise ku poliisi awo sebo otandika okuzimba omulama bulijjo yeekwekadda poliisi emusamoninze owamawulire beera vigira China. Nze Sowedi Kiwanuka Senkubuge ndi mwana wa Sheikh Idrisa Amir Kibirango wano tuli Matugga Police Station. Ensonga etuleese wano olunaku lw'eggulo batulumbye Abachina aba Migo Factory n'emmundu era nga batulumbye emirundi ena ne babeera nga batuwoninga okubeera nga batukuba amasasi. Balina abasirikale ab'ebiddugavu n'omukazi omuchina yazze n'akwata esimu ye n'agiwa omuwala gwe yabadde naye n'abeera ng'akwata mu nsawo ne tumukuba ekifaananyi tugenza okukiraba nga tukizuuminga ekifaananyi ekyalabika nga yabadde akutte pisito ng'ayagala tukuba amasasi agamba awaka we tuli wawe awo wonna wonna awali amalaalo era nga ennaku ntono nnyo bajja emabega ne babbawo emashini yali esala embaawo n'ennyumba ne bagiyiwa ku ttaka gye twali tuzimba ebintu byonna ne babyonoona era nga bakomawo ekiro nga batulumba nga tuwulira abantu bakwata ku nzigi era enkya ne bakeera nga batulumba emirundi ena. Ensonga eyo twagitegeezezza balooya baffe ne babeera nga bajja poliisi nejja ng'ebuuza omukyala gwe bayita Debora nti omukazi alayinga oba eyabaguza nga ffe tugamba eyo estate mu estate ya Sheikh Idrisa Amir Kibirango temutumanyiimu Debora era basobodde okubeera nga boogerako ne maama twabadde tumanyi nti abantu abo bagenda kukwatibwa kuba bazze babasamoninga emirundi nga tebajja. Muganda waffe Kiza Ahmed Kibirango nga muzeeyi amannya ge yamuwa gennyini yekiza Ahmad Ansambu Kyawabbi era nga oyo Ahmad Ansambu Kyawabbi yasiramula taata yali mutuuze nateete kati yazaafuulafuula amannya nga yeeyita Kiza Ahmed bwamala neyeyita Kiza Ahmed Kibirango bwamala neyeyitira ddala Kibirango asobole okubeera nga anyaga ebintu ebyomufu muzeeyi waffe. Ettaka eryo eryogerwako ekakerenge ziriika 5 n'ekitundu ziri mu byapa waliwo ekyapa ekya yiika 47 newabaawo ekyapa ekya yiika 3 n'ekitundu. Ettaka eriri awo okuli Dream Factory okuliko Ize Parking okuliko Migo Factory okuliko faamu ey'abeekunda. Kaseera katono nnyo nga tutaddeyo fayiro wano mu kooti ya poliisi ababeekunda basitepinga ne beeyongera emabega ne beesendera ddala okuvaawo wano ku lusalosalo we baali balutadde ne basimbula ne bakuba ebikondo emabega. Kakati ate ono omuchina gy'avudde ne batandika okutuwulumbagana n'emmundu ng'ate bano bamaze okutuwa vakansi nti ekyo ekifo si kyaffe bulijjo tukikozesa naye nga si kyaffe twayingira ewammwe. Tulina omusajja gwe bayita Sula Sewaguma era ng'amala neyeeyita Sinaani era n'amala n'agamba nti nno ettaka eryo nti muzeeyi yasweyalinga affidavit nga muzeeyi waffe Sheikh Idrisa Amir Kibirango amanyiddwa nga yalwala emyaka egisukka 37 nga mulwadde ali ku kitanda buli kintu kyonna akikoleraawo omubiri gwonna ne gutuuka okukola 8 amaaso emikono ate ali mulema n'afuuka mulema olw'ekirwadde ekya pressure ne sukaali ekyabeera nga era kyekyavaako okufa kwe. Era ono Kiza ne yeeyambisa okubeera ng'abulankanya ebyapa n'abeera nga tumubuuza ebyapa ategeka dduwa tumubuuza ebyapa ategeka dduwa paka nze omu ku bantu abamu kati tetwagala biduwaduwa bya kisiru nga tukubuuza ebintu bya muzeeyi bwe tujja ogamba oli mu bizi otegeka mmere byebiki ebyo ebintu byonna byonooneka. Muzeeyi ziri Nateete Nafuka zone ennyumba ez'abapangisa n'ettaka zibeera Emmengo mu Kisenyi biro zone ne zibeera Kakerenge amataka ga muzeeyi ago gonna Kiza agamaamidde. Buli muzeeyi we yalina ekikye Kiza agamba ye yalina ye muzeeyi yali kungulu ye yenna nnyini byapa tukuteeko ebimu byakyusizza n'abantu banyankulako ssente.